For tournament. Yeah, good for tournament. Waliwo smartphone ebuze yalitero. Yeah. Nze nange nkola. Nange nazikola. Okay. Ndikupe ni chichi. Ndikupe amazina de mabeka. Bane bayita genda sinzira. Oda agenda kuba penalty. Tunabe wano kigere kimu bibiri bisatu. Agenda kuba yewa ndo budde dakika mbiri namba agenze. Oji. Sharifa cyateka mu nyama. Tunabe agenze dombe yedirembo ge mu biri satu nyamugana wacha. PALAMENTI wa LUGAZI MUNISIPALITE. Lero tuli wano ku kisaawe kyaffe eky'EMATALE mu Bukunja wano baganda baffe aba Bukunja Foundation we baategeka ekibiitu ky'emizannyo. Njagala okwebaza ttiimu zaffe zonna ezeetabyemu omupiira ogw'abawala ogw'okubaka wamu n'ogw'omupiira ogw'okusamba ogw'abasajja. Ttiimu yaffe y'eggereggere ekutte ekifo ekyokubiri okuva e LUGAZI ate eyaffe ey'akatale LUGAZI Central Market ababadde bakyazanya nga tegunnaggwa n'ab'essugu. Naye ng'abaana ffe balaze omutindo omulungi ekiraga nti ebitone byaffe bingi ebiri mu byalo eno bye tulina okusitula. N'ekyo twagala okwebaza aba Bukunja Foundation n'okubira gavumenti omulanga ebyemizannyo ebijjemu omuzannyo abaana baffe bawagire ebyemizannyo tuteekemu ssente. Tulina omuwala waffe wano Nakaayi Halima yawangula gold mu mwaka gwa 2019 ne bamusuusuuta nnyo era Pulezidenti ne bamubuuza kyayagala n'agamba ayagala bazimbire bazadde b'ennyumba bamugulire n'emmotoka. Naye okuva mu 2019 n'olwali ne mu PALAMENTI nakyogerako tebamuguliranga bintu ebyo bamusuubiza. Bimalamu abaana baffe amaanyi abalyongeddemu amaanyi. Nkozesa omukisa guno okubira gavumenti omulanga okwongera amaanyi mu byemizannyo. Mwala yawadde batujje mu mpaka za kyana nga baga tetutaddeyo muzannyo tetutaddeyo maanyi gye tunaakomanga okwegomba ensi endala. Twabadde wano World Cup ne tuwagira ensi endala kati kuno batugenda tugenda twala ensi 12 era mu Africa Uganda era we tunaabula mu nsenze 12 na tujja kubobe 11 tujja kubanga ddala tetusizaayo mwoyo. So okusaba kwaffe gaffe abakulembeze ogwaffe tukukola eno ku ground nene gavumenti yongere okuvujjira ebyemizannyo ssente okusobola okulaba nga tutuusa embeera z'abantu baffe naddala abaagala ebyemizannyo era binamu omuliro. Baba tewaliwo empitira era toyita nebampi banno futirakawo futera okuba obukulu teri kiwasubi nga mumpira bamumpi mu nebakulegeza Daniel Kiyaga ekibamba kyali kibawanise ekibamba bakiwanise kati abanyu bamala bagamba baba ekyo kinuwa amalwa twala omukisa guno okubakwasa ente eno ng'abawanguzi baffe ab'empaka zino eza Bukunja Foundation ez'okubaka ez'abakyala. Mwebale nnyo 2022 mwebale